Mwanga wetubukira kati twagala okwaniriza abasumba mwenna abali wano era emirimu gyaffe nga bavuka kyagenda mu maaso naye olwaleero obubaka bwe businze mwebale nnyo ekitiibwa Sserwanga baminisita abali wano banjudde ssebo omugenyi waffe akulembedde ekibiina kino Pastor Aloysius Bujingo n'omukyala ne bakola nabo emirimu mu House of Prayer Church. Nsanyuse byansusso okubalaba mu mbuga ya Bulange. Munnabuddu munnange ono ajja gwakubiri ate munnaku ntono nnyo era yagamba ajja kudda naffe tuli basanyufu nti akoze nga bwe yagamba. Mukyala we nsanyusa okumulaba Namakula mundabye nga nkuba omwanjuzi agambye nti Katikkiro akuba Pastor Bujingo akaama mugambye nti omukyala nga mulungi ng'erinnya lye. Omanyi waliwo abazadde lubawo abaana amannya ne gabagenderako. Omwana tugambe Nakimuli, Namata, amannya ago Namakula ng'era olaba kyekyo tuula nnyo. Kyembadde mugamba ate ono Charles Senkubuge siyansa bwe twazirunda agamba twali emakerero bayandika omwaka gumu mu maaso beebiri kale bwe twazirunda ate yaddira muwala we n'amuwa muganda wange Godfrey Kyeswa. Omuwala waali omwana obwedda waali kakati omwana oyo yafumbirwa mutabani wa muganda wange Godfrey Kyeswa era ku mbaga naliyo. Kale mulabanga ono Charles Senkubuge yalowooza ati najja ku lulwe ate n'oli naye n'alowooza naye nze ku lulwe nabagwa wakati. Mwana gwe webale kufumba webale nnyo ate full figure mbadde simulabangako mbadde mulaba oluusi n'oluusi ku mikutu nga simanyi nti ayinza n'okufukamira oluusi aba n'eddalu naye eddalu bwe libanga likuyamba waliwo lwe yatukwatira ku b'ekyenjo ttiimu yange ey'amawulire ne ŋŋamba waliyo full figure abakutteko n'abasobola weebale gendera awo. Bwe nali mu nkola ey'ettofaali na buno Obuganda simanyi lwaki ewa Pastor Bujingo saatuuka. Bapasita bamu nabatuukangako naye nagenda emawogola n'ensanga y'abalaalo ne baŋŋamba nti Kabaka kyekikubagizo kyabwe kubanga abalaalo mu nnono zaabwe baba n'obwakabaka bangi kubo baali banyankola abo Abahima n'abaki naye tebalinabo Kabaka. Ne baŋŋamba nti Kabaka kyekikubagizo kyaffe. Bwe naveeyo ne ŋŋenda e Naggulu wano mu Kampala ne nsanga abanubbi ne baŋŋamba nti Kabaka bwe bamulaba bafuna emirembe. Ekyaddirira kwe kugamba Obuganda nti nze mukulu wammwe kubanga Katikkiro yatuusa abantu ba Kabaka eribeene ne mbagamba nze mukulu wammwe awo kendi mukulu wammwe Kabaka y'ekitaffe. Era okuva mu 2015 ekitiibwa ekya kitaffe ne kigattibwa ku bitiibwa bya Kabaka 7,200 Mathias Walukagabye yayimbako. Era olw'okuba Kabaka y'ekitaffe ffenna twanirizibwa embuga. Abakatoliki, Abaprotestant, Abalokole, Abasiraamu na buli yenna
akitegeera nti kabaka gwe mutwe gwa Buganda wano ajja neyeegazaanya nga bw'aba yagadde. Wano twaniriza Abaganda n'abatali Baganda, Abayindi, Abacholi, Abanyarwanda, Abazungu n'abalala. Twaniriza aba-DP, aba-FDC, aba-NRM, aba-NUP bonna, era mubalaba bulijjo nga tutudde nabo, kubanga kabaka alina abaana ab'amabala ag'enjawulo. Ssenkuluge yeddira Mpeewo, Namakula yeddira Lugafi. Gye basabira sinze mbatumayo. Omwana ali ku muzindaalo Musiraamu yeddira Mamba, bali mu kisiibo, mwana wa kabaka. Kati ogobera otya Omusiraamu ebweru, ogobera otya omulokole obweru, bali ab'eddiini endala go wazibatuma. N'olwekyo muli baddembe okujja okwegazaanyizawo. Kabaka yekitamu. Era ndi musanyufu nnyo okulaba nti muli wano olwaleero, era mukolenga bwe mutyo bulijjo. Oli yayimba munnaffe yafa, tukikole neera. Ffenna bwe tumala okumanya nti nno tuli baana ba kabaka, tetukkirizanga kuva ku mulamwa. Tutera okulaba oba okuwulira ebintuntu ebigezaako okutujja ku mulamwa. Abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba tebaagala tutambulire wamu, kubanga munnaffe Katolu Bwama yagamba nti bw'ovaawo empewo ogiwa omwagaanya. Abasiraamu bwe baba basaala bagamba semberawo, nabo obuuza lwaki mutugamba okusembera? Nali Kibuli, nali n'omulangira omukulu n'abalala awo, tusembera wano nti kubanga bw'otaasembere sitaani ajja kuyita wano. Kakati bwe tusabeera bumu, omulaba afuna waayita. Oli wagamba nti no Bujingo n'abagoberezi be tebajja mu Bulanga, alina kyakwagaza, kubanga Pastor Bujingo yandikuwaanidde olutalo ng'amukugjeeko. Lwaki ono eyayaliriza kabaka nga n'omutikkira tebannamutikkira, oyagala okumugoba emmengo? Abo baagala tuyombe, tulwane, tusaasaane. Empologoma bw'eba eneerya embogo, empologoma zirina amagezi agatayogerekeka. Era bwe muli balokole mujje mugoberere ebisolo ebyo ebiyigga, otegeere Katonda bw'ali ow'ekitalo. Empologoma ejja neeyingira bweti mu ggana ly'embogo ne zibina emiwabo. Kati ebikaddekadde ebibogo ebikaddekadde ne bisigalawo mu bbanga. Kati ziyinza okudduka okuva ngano okutuuka ng'eri ku wankaaki w'olubiri, kino ekikaddekadde ne kisigalawo ne zijja zikigwira. Kati oli waatusaasaanya, kyayagala kyakola. Bwe tuba tuli bumu, ajja n'atunulayo n'addayo, n'adda n'atunulayo. Bano aba House of Prayer n'abaddawo bwe n'akwata Katikkiro. Abalala baagala tuve ku mulamwa, enteekateeka ze tuba tukoze ez'okuzza ku Buganda ku ntikko nazo tuziveeko. Kaakati mulaba tuteekateeka misinde, tugenda kudduka nga 6. Nammwe muli wano olw'ensonga eyo ey'okulwanyisa Mukenenya. Abasumba mu kkanisa yammwe bavuddeyo n'omukulu abakulira. Tuba tukyalimu ebyo nga olinga nti Buganda bagijje ku maapu. Mukiraba? Abantu beekolamu omulimo, balina omulamwa nti omanyi Buganda bagijje ku maapu.
kakati ekisooka tosobola kugamba nti Buganda teri ku map kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo nga teriiwe Mmengo kati Buganda ogijja otya ku map kyekibuuzo ekisooka ogijjako otya yagenze luddawa Buganda yagenze Tanganyika oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire yagijjeeko atya nyinza okugamba nti ono si Robert Sserwanga Saalongo nga ge mannya ge ddala omusajja yeddirango ye katikkiro w'ekika kya Ŋŋaali ali wano yeddira Ŋŋaali ye katikkiro w'ekika kya Ŋŋaali ye noono ebintu byalidde byogerwa eno minisita eno katikkiro wa kika kati negamba nti si ye Sserwanga yaani wekyefumiitirizeeko mu 2018 aba Uganda Bureau of Statistics bakola maapu ne badira ekitundu kino ekya Buganda ne bakiyita Central North ne Central South ate nga nkole kweri Busoga kweri bwe twagenda Evira Maria Pastor Bujinga amanyiyo kubanga erinnya lino Aloysius liva nnyo mu kikatoli kyawo Aloysius mbayigirize bwe balyatulamu abagoberezi mu Lungereza baliyita Aloysius tebaliyita Aloysius ekyo kyebuddu naye ekyekingereza Aloysius kakati erinnya eryo lya kikatoliki ateeka okubanga Evira Maria amanyiyo kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezeza 63 kabaka yennyini ng'atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya sibitegedde mu nnaku nnya aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo Bureau of Statistics be bana bakola ebibalo bano abaatubala simanyi oba ewamwe gye musabira baatugende bababala abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri naye ate nga n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda si yabiyiiye ekyo bwe kyali ndowoozezza nti bwe nkyogera leero nkikkaatirize kijja kusaasaana bulungi abantu bakitegeere bagume tusigale ku mulamwa gwa kudduka nga 6 mwezi ogwokuna njagala nnyo okwebaza aba kanisa ya